eyatta abantu mu kitundu eky'Eruweero. Era ono yategeeza nti abantu bangi bakyali balamu era bamanyi ekyaliwo. N'olwekyo Kazola agamba nti wano waasinzira n'ategeeza nti abantu abo bali beetaagira ddala okubeera nga balabikako mu kakiiko akakola okunoonyereza basobole okubeera nga bawaayo amazima. Nti bwe kyatuuka ku Tinyefunza omu ku baalumizibwa mu lutalo luno yalabula olala otuno obutagezaako kuleeta nsonga eyinza kumusesebbula ye mwennyini. Era Tinyefunza n'ategeeza nti olala otuno byakola kulinga kugenda mu maaso nakuma muliro mu bantu olw'ekitta abantu ekyali e Luweero. Tinyefunza yategeeza nti bagende bategeeza otuno tagezaako kubeera ng'azanyira mu musaayi gw'abantu baabwe abaafiira e Luweero. Era n'ategeeza nti waliwo ebintu bibiri by'alina okumanya, ebyobufuzi tekako n'okutirimbula. Era n'ategeeza nti otuno alina okuba ng'ebyo ebintu bibiri abimanyi, era n'amulabula obutagezaako kusala w'alina kusukka. Tinyefunza yategeeza nti bamanyi bulungi nnyo otuno biki by'azze yeenyigiramu, era n'amutegeeza nti bw'aba alowooza asobola okuleeta ebyakkoni mu Kampala alina okwegendereza kubanga bajja kumusesebbula. N'amuwa amagezi okubeera ng'abeera mwegendereza asigale mu byabufuzi, aleke kubeera ng'ayingirira ensonga eziyinza okumuleetera okufiirwa eddembe lye ly'alina. Kazola agamba nti ebigambo bya Tinyefunza byamusisiwaza nnyo, ne yeebuuza lwaki Tinyefunza yali mukambwe obwenkanidde awo. Kazola agamba nti ye yalowooza nti Tinyefunza yali badde ayaniriza okubeera nga wabeerawo okunoonyereza asobole okubeera ng'amanya ni yamukuba essasi mu kugulu bwe baali mu lutalo lw'e Katiti, ng'ekyamuyamba obwe bujjanjabi bwa Dr. Kizza Besigye. Obanga ddala mutuufu Tinyefunza tayagala kumanya ni yatta ekyaluhanga mu kitundu ekya Ssambwe, Tumushabe gwe battira e Mugogo, Kakwenzi gwe battira e Luweero, Kazaakula gwe battira e Kagoogo. Obanga ddala mutuufu Tinyefunza tayagala kubeera ng'amanya abaalyamu olukweteekako n'okukwata Sserwanga Lwanga. Kazola agamba obanga ddala mutuufu Tinyefunza tayagala kunoonyereza kuno kukolebwe, Bannayuganda babategeeze baani abaabulankanyanga ssente ezaalinga zirina okubeera nga ziyambako bano abali mu nsiko nga ziweebwa aba external wing. Kazola agamba nti ye mutuufu yali asuubira nti Tinyefunza ayagala okumanya engeri ya musajja mukulu Oyito Ojoko gye yafaamu, Shabani Kashanku, Hannington Mugabi, Samu Katabalwa, Samu Magala, Mulemu Wanga teekako ne Ahmed Seguya. Kazola agamba nti muli akyebuliza ddala obanga kituufu Tinyefunza tayagala kubeera ng'amanya baani abaali emabega okubeera nga batirimbula abaluulu be baali bakazaako bakipingamizi. Kuno gattako okubeera nga baagala okumanya kando yateekako ne kafuuni byakozesebwanga bitya, era kuno nga kwogatta okubeera nga baagala okumanya kyekyatukanga ku bassentebe ba zi UPC teekako n'abamu ku bakozi ba gavumenti abakolanga mu gavumenti ya UPC. Era baani abateganga zi landmines ezattanga abantu ba bulijjo teekako okubba banka za gavumenti, okubba emmwanyi e Masaka, nakyo kyatuuka ku mmotoka ezabeeranga ziwambiddwa ku bantu ba bulijjo, nga kwotadde okumanya baani abatta ba warriors abakalamojja mu kitundu eky'Emityana, nti era baani abatta abantu ba 45 mu lutalo olw'Embalala. Kazola agamba nti ye mu ndowooza ye okunoonyereza kuno kwali bayambye okubeera nga bafuna ansa ez'ebibuuzo byonna bye baali balina, olwo ne basobola okubeera ng'ensonga baziggalawo omulundi gumu. Kazola agamba nti amazima gali nti n'ebitabo by'abakulu abaazirwanako okuli Museveni, Kuteesa, Kyaligonza, Odonga teekako ne Katirima bonna beerabira okubeera nga boogera ku nsonga ezo. Nti omuntu yenna awandiika ku lutalo lwa NRA n'alekayo ensonga ezeefaananyiza bwe ziti ezitalinaako ansa olunaku olwaleero abeera si wa mazima na bwenkanya eri omugijja oguliwo teekako n'ogulijja, teekako n'okubeera nga si wa mazima na bwenkanya eri ye mwennyini.